kubanga olaba olusozi kati ogiraba nti lwesika luli waggulu kati ate amayumba gakulaga nti gabadde wansi yes wabaddewo amayumba awo nga bolaba ku mayumba tanaba kutuuka kati awo akyakendeeza ku lusozi twetagenda kumeka okubaako we batuuse mutuufu ne mmoloka eziriwo sinziira ku mmoloka eziriwo wano tukyetaagawo wiiki nga 2 okubaako so gwe munnayuganda ali eyo jasiti kyenkusaba akwata sapule abantu bakyali wansi akwata omusaalo ofukamira wansi bayamba nga bo mitono abakulembeze badduse bunnambira abasinga obungi beyiye mu kitundu kino okujogeza okulabika nti bateeka eddoboozi lyabwe babakulembeze b'ekitundu ki kye bakozeewo ekyomukisa omulungi twogera kirabika ng'owejjanga abika gwe bw'otunuulira wano ku mbeera eno nga bwe yaggule twandibadde tugamba nti bano bali mu kukola nti naye erya MP oba omukulembeze gundi kino kyasobodde okukola okusobola naye buli atuuka wanaga nti nga kibi gano amaloboozi agaffe gakola kasooli ku masigiri ga kasooli ogambye ki amaloboozi gaffe kati nga nze Seeka Amaani gakola kasooli ntegereka bulungi amaloboozi gaffe gakola kasooli ng'oli ku sigiri n'ogaba bampa oli ayidde obulungi bampa ow'olusanvu ne ku bibaluma naye mu bituluma tegalina kye gakola okiwulidde omwami yagenda yafiiddwe omukyalo oyo yo omubiri bagula omulambo gwo bagulabye oba naye anoonya munoonya kwandibadde gulabise n'abeera wano yandibadde mulumbe naye kati mukyatamulaba yakakasiza nti yakoze eki yafudde ne bwe yeekanga obwekanzi nakati olaba agenda atunule wali musajja watwalabe naye kakati ebyo sijja nagamba nti kuleva esooka abo bali kabubi bali kujjako kabubi bwe kati wacha bw'obala bandibadde batandikira eno wansi eno okufuna leva entuufu naye kakati awo olaba n'amayumba gennyini tebanabagatuukako ekitegeeza nti kati bo kati battaanya buttaanya okuwulidde so mu njogera entuufu tugamba nti tuyambiddwa naye kino ekikoleddwa tugamba nti kikoleddwa nga ekiringanga kwegamba tulinganga abagezaako okuyambibwa kitegeeza temusiimye buyambi bwa gavumenti obuyambi bwe bwandibadde busiimwa nga kikoleddwa ddala naye kino ekirikolwa kiringanga it is as like tuyambibwa mu kino kyonna kyonna ekituuseewo who is to blame ani gwe tuba tunenya ani gwe tusalira omusango mulimu ebintu bibiri tugamba nti kino tukiyita omuswiba oba omutawaana emitawaana gyonna bwe gigwawo tewabaawo wakunenya naye omutawaana bwe gumala okugwawo ab'okunenya balabika toyinza kunenya muntu ti lwaki munafiiriddwa naye mu kufiirwa okwo singa otunula ku sayidi eno nga mulirwana tazze n'otunula ku sayidi eno nga mulirwana tazze otandika okwebuuza ne weebuuza ono lwaki tazze kunsimirako so nga ate tewanenyeza lwaki wafiiriddwa kati tetulina gwe tunenya kubumbulukuka kwa kasasiro no kulumba bantu kati kasasiro bw'amaze okugwa tulina be tunenya bakama baffe abandi badde bavayo bukuukubira ng'empisi y'essempa okulaba nti tuyambibwa be banenyezebwa kati essaawa eno gw'osuubira ki ekyandibadde kikolebwa ekituufu ekyandibadde kikolebwa kuteekawo maanyi okuggyawo ebintu bino byonna obutasigalawo ne bikubibwa eri mazzi eri maaso gy'olengera oyulidde kituufu takyaliyo kati ssuubi kubanga nga bwolaba omukka ogwo bwe gunyooka ne bakuyiwako obuyiyi entuumu y'ekimotoka ezo 2 oba omaze okufa naye tugamba nti abantu bagibweyo abantu bagibweyo ate gavumenti yandibadde nga essaawa eno kuba pulezidenti yasinga okutwala ekintu kino olaba ebulemezi wano eruweero obuwanga buli kugunazingibwa bwakuŋŋaanyizibwa okuva mu 86 mpaka kumpi mu mwaka gwa 9 nga bakuŋŋaanya buwanga ne buzimbirwa ennyumba ekitegeeza nti omuntu bw'afa tukakasa aba afudde naye okulabako kw'omuntu ng'alaba ku mufu ekyanjawulo nga nti abo bamuggyeyo nga mukono gwe tulabye oba okugulwa kuggyeyo bagamba bamu mwesenza mu bifo bino nga tebawadde lukusa lusengawo ekyo kyali kyenkulokingiddwa kubeera nti luzavingiddwa kubeera bakiwamu kasasiro ne mwesenza mwenga mu abatuuze buuza ekyo ky'obuuziza kirungi nga olowooza okuba nga ffe twesenza ku ttaka lyani erya kasasiro kasasiro talina ttaka gavumenti lyateekawo okubeera nti liibwamu kasasiro ku kyapa kiyinza kusoma kasasiro nga land owner ku taito eyo kuliko kasasiro kati nze ndi musajja mukulu
nsobola okujja wano essaawa ya leero ne baŋŋamba wali bakati olaba wali awali Kasoli side eri waggulu awo wewali we tuwangaalira tujja ne tugula oli nakugamba ntunda wano fuuti zange 150 ku bweziti ntunda wano beeyi bweti oli nakuguzanga nekyapa kisoma kike ate ne bakuwa bulungi nnyo kakati teriyo omuntu kati olaba teriyo omuntu ayinza kuba wungwe kujja n'asenda wano n'azimbawo ennyumba buli muntu yenna kati ne kasasiro g'ogamba kasasiro yagula kwani so kitegeeza nti tewaliwo yeesenza ate ekintu kino njagala kitegereke bulungi abatukulembera mukomye ng'omuze ogw'okuddira abatuuze nga tulina we tuli ne muga nti twesenza kaddemu abatukulembera bakomye omuze ogw'okulaba nga tulina we tuli nze nzaalibwa bulemezi nyina amaka bameka abava gye bavudde ne bajja ne bagula wano era bameka abandyegombye okubeera mu kiteezi muno buli muntu yandibadde agamba kanteekewo akayumba naye tulina abatuguza betugulako ebifo kati gwe bw'ojja n'ogamba nti neesenza gwoba weesenzezza kubanga nakubuulidde obufu bw'ettaka lino okutuuka okubeera wano ate oyinza okwesanga abagamba nti twesenza ffe twabagamba nti mujje mukolere wano musobole okutegula obulungi bw'ensi lino ettaka terisobola kubeera lya kasasiro talina ttaka buli gwolaba yenna ali wano alina kwe yagula ate neyamuguza alina eyamuguza n'oyo eyamuguza okuviira ddala ku ntandikwa alina obwannannyini mu mateeka ebiwandiiko nga byogera nti gundi yagula so tewaliwo yeesenza mu kifo kino tewaliwo yeesenza kale neyanzege webale nnyo webali eddala ssebo y'omu ku batuuze ab'omu kifo kino kyolaba kiteezi assaawa zino ewajjudde emiranga n'emiboowe embeera nga bwefaanagana bwetu mwebale nnyo nnyini abatugoberera newankubadde embeera tesanyusa yadde n'akatini njagala ofunayokko omutuuze ndowooza ng'omu ate ategezeeko tunnyonnyola kyekituufu ekigenda okuddirira mu mbeera efaanaganako bwe batyo however much police n'abakulembeze abasinga batuse mu kitundu kino okulaga okulumirirwamu n'abatuuze benyigiddemu newankubadde bonna bali mu kujja boogeza bigambo tewannabirawo kikolebwa kyankizo abatuuze amu bwe twogeddeko nabo bagamba neteekateeka za President Museveni okulabika nti babaako n'akasente ke bagenda okuwaayo okuyambako abafiiddwa abantu bo tebakitutte nga kulumirirwamu nabo olw'ensonga nti efforts oba manpower yandibadde eteekebwawo okulabika nti balwanyisa n'okubbula abantu okuva mu ttaka amaanyi gakyali matini nnyo olw'ensonga nti kandabawo 1-2 ebiro ebigezaako kulabika nti bisenda ettaka ate nga balaga nti wansi ettaka eyo gye liziikidde abantu wakyaliyo ddala distance eweerako ddala nene nnyonyo ddala okay omukulu gye bali ku taata amanya ago sebo Joseph nawe oli mutuuze mu kifo kino nze nzize okulaba nga sinaba ku bitegeere bya gavumenti ebimotoka nga bitini gwe bw'obeera bino n'obiwulira bikulekawa bannange nange nfudde sirina kyakwogera muganda wange nga bw'obiraba naawe ofudde kitegeeza ki nze nange mkeddewo kubanga kati bali mukungamba nga wali ng'onna amayumba gakyali awo wansi kasi sirina nakyakwogera ebigambo ekikusse nnyo otugeera oli mufu nange essaawa zino nange ndi ng'omufu baaba kubanga abantu baffe bangi kale obulumi bungi muganda wange ndekera naawo obulumi bungi embeera bwetyo bwefaanagana mu kitundu ky'omu kiteezi tugezaako okulambula okwogerako n'abatuuze okulaba embeera gye balimu kubanga tetukyalina kyakukyusa ebyatuuseewo bituuseewo okulaba ate embeera nga bwefaanana waliwo omukyala wano gwe njagala okunyumyamuko naye ate tulabe embeera nga bwefaanagana booli abo baŋŋambye nti y'omu ku abo ababaddewo ng'ebisinga byonna bigenda mu maaso mu kaseera akafaanagana maama ntagala nnonoonya ggwe atidde kamera kale embeera bwetyo bwefaanagana tukyaliwo kite naye nga abatulaba ekiswa kyo nga bw'okiraba ekyo tekyabadde kitono bwe kiti lwadde lusozi luwanvu nnyo okukomya ddala eri waggulu enzika gye lwaziseemu abantu sigamba nti lwabumbulukuse ne luyiika bakita batya lwasilidinze ne ludda ettaka ne lidda wansi ne libikka abantu ovola nti osobola olaba nkuliko okwo omuddo abalaba mu lulimi lwange ne bagamba nti mugamba lyaziisa abantu naye nga ate kukyaliko omuddo gwamezeeko obudde ki omuddo gwasiga akasozi kavudde buvuzi waggulu ne kakka kwe kuziikamu abantu embeera nga bwefaanagana bweti kyannaku naye nga